Zuma nga tebannamukwasa ambassador naye Molati ne tiimu ye ne pastor oyo gwe mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu ensonga Fred Kajubirumbu yegenda bafuukira obusibu kyemulina okukola kwetuusa wansi muleete Fred Kajubirumbu ye Kalibala abasajja bagambe mission yeganye sente ze mwagala ebyo byonna bye mukumpanya tusobola okuzibawa naye twagala Fred Kajubirumbu ye ate mu kino mbagamba musajja gwe bakujja mu kyalo sente tugenda kuzikuwa ng'olese Fred Kajubirumbu ye nemuwuliriza ebigambo bino ensonga eno twagitadde mu Amnesty International Amnesty International ne bwoba oli Amsterdam Netherland bagenda kunona Damani Daku lichi ne bonaafuna abakyala bannakyewombekedde akanyonyi kagenda kukunona bakusibe gwe Kalibala Martin eyali aswa ne Fred Kajubirumbu ye ne bwobeera olaseewa Amnesty International waliwo ebyo sijja bigendamu naye mugenda kakasa badde ngenda babbirako mbagamba ebigambo bino bantu mwe bannayuganda tetwagala babasibe nemwe mufuusa obuzibu mwebusaabuza statements buli omu mbagamba kola statement yo muganda wange kusoga Fred ng'otaddemu obwongo buli yali akoze statement n'ogamba mbu Fred Kajubirumbu ye tumanyi waali mugenda mwenna kukwatibwa oyo mukyala Dr. Agnes Kaziba lawyer eyavaayo n'agamba ku Zoom nti omanyi Fred Kajubirumbu ye era oyogera naye Dr. Agnes Kaziba njagala okutegeeza olunaku olwaleero amasimu bakubira tokwata eyo statement yo yegenda okusookebwako era yogera n'abo ba Alex n'abalala abawamba Fred Kajubirumbu bamuwe ambassador bafune ebyobugagga bamuleete buli eyali akoze statement ku WhatsApp group mbagamba olaba bw'obanga oli mu justice criminal law buli statement gyokola mu court gyewayogera ebeera nga ekuvunaanyizibwako twakuŋŋaanyisa statements z'abantu bonna abali e Butuluuki abali luddawa mwenna mbagamba bagenda kubakwata this time around mbagamba nti mugenda funa obuzibu buli eyali akoze statement Dr. Agnes Kaziba wavaayo n'otegeeza ensi nga muli ku Zoom n'ogamba oyogera ne Fred Kajubirumbu ye where is Fred Kajubirumbu ye Alex gwali awo e UK okoze bu audios n'okola n'obuntiisa nze mu miransanafu nze ayogera ku Museveni ate gwe Alex Akayenje ojja ommanyire ogenda kukola ki namala ekitali omwaka mulamba Arua ne batusiba Bugiri ne batusiba kati gwe Alex ekiyenje obuyenje ekyenoonyesa Alex Kasujja mbola okuba okwatagana ne Dr. Kiyingi ng'ogenda kunfuteekako obuzibu osaaga twagala Fred Kajubirumbu ye jembagalo bagamba omukyalo oyo Dr. Agnes Kaziba ne tiimu yo mwajja ne mulimba ensi nti mumanyi Fred Kajubirumbu ye waali this time around mbagamba private investigator ali ku ground ono Kalibala anana manyi ndi munafunafu mama wange mulwadde ali mu ddwaliro era nvuddeyo buvi kyobola ekifuba kindi buvi nasuze mu mpewo mama ali ku oxygen naye tujja genda mbagamba wulirize emboozi eno Kalibala Martin nsobola okubuulira essaawa zino wooli n'otya n'okutya Adamani Daku bino byovuma abantu wangambye ne mu nyumba yange temuli faani ndyawo bwento bakigatto bange nabateekayo kwagwe sikulaba ina following Adamani Daku statement ze wakola zonna ze wayogera tuzirina kuliko di sources information wajijjawa Adamani Daku wajijjawa Adamani Daku omanyi bwe bannayuganda mbabuulira bana abantu bwala abazanyira ku bulamu bwaffe yajja kujja avuga emmotoka ajije Amsterdam avuga Netherland yetoloola abalaga ne yali abalaze ku business ze abavubuka bafere bamafiyazi abatikula ettooke
Essawa sino obulamu bwa muganda ffe babulyamu ssente. Era mbagamba tewali gwe tugenda kunyigira ku liiso nze Katongole bwe kibanga kye kintwala kintwale. Mbagamba mwenna gye muli bannayuganda ab'enjawulo mu kaseera kano nga mange mulwadde ali ku kitanda, Fred Kajubirumbuye mugenda kumuleeta. Nzize mbabuulire baleme bakwata nga temutegedde, naye ensi egenda kubakyawa abantu mmwe. Ensi egenda bawandulira amalusu, bagenda baziika bubi abantu. Gwe Kalibala Martin batandise otubuuza famire yo weeri e Uganda oyandamaniddeku oba munna Kenya, kuba ezo faces si z'abannayuganda. N'omutunuulira bonna bali awo bavuya buvuya, sente mwazirya ne mulya sente. Tugenda kunoonya famire zammwe. I'm telling you, tubawadde ultimatum ya wiki emu bayize nnaku bbiri nga mulese Fred Kajubirumbuye. Tugenda kutimba ebifaananyi byammwe ku embassies ez'enjawulo, tugenda kutimba ebifaananyi byammwe ku nguudo ez'enjawulo, tugenda kutimba ebifaananyi byammwe ku deportation centers ez'enjawulo. Tutegeeze ensi oyo omuntu bw'omusanga mu katale duka kubanga kidinapa. Tugenda kutimba ebifaananyi byammwe buli embassy tugamba oyo andamaniddaku is a kidnapper mutujju. Era ensi bategeere ng'omuntu bw'omusanga mu mmotoka ofuluma taxi n'agisigalamu yekka. Gwe Kalibala Martin nammwe mwenna babaliki bw'omusanga ku lyato omuleka n'agenda yekka. Eyo y'embeera gye tutuuseemu, because bannayuganda abagenda kati ebutuluuki batya. Bannayuganda ab'enjawulo kati bali mu mbeera ey'okutya lw'abasajja bano abalowooza nti bo Katonda yabawa amagezi okusinga abalala. Negwe muntu gwe alina omutima omubi. Basajja mmwe, Lumbuye musajja wattu talina gwe yali asabye ku 10. Lumbuye najja n'ayogera ebintu bye ebitaasa bannayuganda mw'olw'obufere bwe mukoze abamu mwava South Africa ne mulekayo emigunja gyammwe egiri eyo egiba defendinga kyokka nga mugimanyi. Mbagamba mmwe bannayuganda, ne bw'olikolagana n'ekijambiya Yoweri Kaguta Museveni n'okola buli kimu oswala. Kati bano banneetega bakazi sima baadamaniddaku, buno sima bano baliki. This time around we are not joking. This is a revolution. Bannayuganda bangi bafudde, Mwami Museveni ne gavumenti y'ekijambiya ne babatta. Mwe temuboogerako, muli eyo mutulaga tuli eno ndi mu struggle okwo kwe kujjako Museveni nga muwaayo bannayuganda. Bino ebyolukwe Muhammad Nsereko plani zammwe ze mukola okulaba nga munafuya Bobi Wine, nga munafuya NUP, ne mweraga abamu n'oleeta obufaananyi mu Bobi Wine natuula naye mu mmotoka nga muvuga tutwala eno ndi kulosi naye era njagala ssente. Bantu mmwe tubeetegereza. Yesterday oyo muvubuka Smart Wire andamaniddaku ow'ebikonde era yeetega abakyala yakoze statement kigatto wange gye yaŋŋambye n'agamba mbu nti Museveni mulungi era kyopolaba buli eyo sebo taata twali yakuyita. Genda mu bakazi bo weetege, ovuge emmotoka ove ku luguudo lunodde ku luli, tolaganga mulimo gwo okyereka abantu okujeregerera nenga naawe toyina kyoli. Omusajja yenna gwe bawasa abeera kisajjasajja oba toyimiridde. Ffe tugamba this time around twagala Fred Kajubirumbuye. Mwe baana mmwe tetuli mu byakusaaga, bino tebiri mu ŋŋanda. Ffenna buli omu yajoininga bujoininsi struggle lwakwagala nsi yaffe. Abantu baffe tebagenda kufanga biyenje. Goloba Suna Goloba bamutire South Africa, ebisajja ne bivevenga, ebisajja ne byebusaabuza. Goloba tuwavangayo report naye nga bo bakiri mu lukwe. Olw'okuba Goloba Suna yajjanga n'ayogera ensonga. Kati onfa ya Goloba kye baagala otukola ne Fred Kajubirumbuye bamusanyewo. Naye mbagamba mange Gertrude Namwebe nga yanzaala, wallahi ya Mungu tetugenda balekera. Tetujja balekera basajja mmwe. Basajja mmwe bwe mba temusobola kwekuba mitima ne muta Fred Kajubirumbuye. Musajja wattu
ali mukunyigirizibwa kati ali mukutulunyizibwa bamutulugunya abasajja bamunyiza obuli maawa abasajja bamutadde ku screen bamukola buli kimu nenga lwaki omusajja mumutuusaawo Kalibala Martin Lumbuye bali mumunyiga abasajja bakambwe abasajja be bamuteekamu omusajja ne bamukuba ebiyiso n'amala wiiki namba talya bebuzaabuza bo bali eno bakyakala diru yaabwe yaggwa bakwasa ambasada mu biru ne ttiimu yaabwe basaanye obulamu bwa Fred Kajubi Lumbuye naye mbagamba bantu mwe mute Fred Kajubi Lumbuye mwagala temwagala we need Fred Kajubi Lumbuye nze Katongole Julius sikolera kumaanyi ga ssente nti asirika ebyo tobyogerako mbagamba nja kuboogera buli lunaku kubanga information eraga nti mwakikola ebyo bye mweruzaabuza bantu mwe mukola mirimo ki era mu nsi zonna mwalonda ttaka gye mbamukolera boat cruise yammwe mbagamba ninaka audio Fred Kajubi Lumbuye ng'akyogerako nga era akimanyi andamanidde ku Pastor Ndulu Muwanguzi musajja wa Katonda yajja n'akwogerako n'omulumba olw'okuba olina abaana boweereza obusente buno mu 3 4 ng'omaze okukuula n'owunya omusajja akuula eyeetega abakazi n'obawa nkulabula mu nsi muno tolina kyogenda kufuna mu ssente ezo ssente y'ekibi eba ya kibi emikwano mingi gigenda kukyawa bw'obadde olowooza nti mikwano kyo bagenda kukuddukako mwe bannayuganda abali eyo abalyamu abantu enkwe mbeewunya lwaki tututuka ku leva eyo ne Fred Kajubi Lumbuye basajja mmwe yabakola ki Fred Lumbuye yabakola ki basajja mmwe lwaki Honorable Francis Zaake Honorable Nkunyingi Muwada batuuka ettake ne mubabuzaabuza nga mwataddeyo obusajja bwammwe bu state mafias nga bubabuzaabuza buba zeero sayininga ssente kanso wa Mary ziteeke wano n'ebyo nanga tubiraba naye mbagamba temugenda kubeerawo mbagamba mulete Fred Kajubi Lumbuye abantu bali maziga abantu bakaaba abantu basiiba abantu beerumiza naye mugenda kuwangula kimwe bantu mwe abantu batandisa amanya gammwe gateeka mu ssaala ojja kuba akagira otwala omwana siba bino bye mudigida omwana olabe ng'agudde eri mbagamba bino bisoboka temuzanyira mu bulamu bwa musajja mbagamba Fred Kajubi Lumbuye mu mute bantu mmwe ensi egenda kubakyawa tetugenda kuzikiza mulundi nagumu mujja tukubira amasimu mutuweereza abatutiisatiisa mukole buli kimu naye ffe katusigale ku mazima kubanga ge mazima abamu bayinza obutaagala biwulira olw'obusente bwe baabawa olw'okuba bagulira ebyennyanja olw'okuba bagulira capati olw'okuba basasulira ennyumba olw'okuba baweereza obusente ne bagula sigala nenze Katongole siri muleve eyo nkugamba Adamaniddaku ojja kutegeera ensi Adamaniddaku ebyo byonna ebyokwetega abakazi levozo zezo ffe bakatongole Katonda yatusindika okutambuza message entuufu era mayindi zaffe tezigulibwa Adamaniddaku bw'oba weewakana message eyo wagijja watuwe soosi Adamaniddaku leta source eri gye watugamba nti baakubuulira n'ogamba obijja ku right source eggulo batigato bange bwe babadde ku live yo wayogedde ne twakubuuzizza source lwaki bye wayogedde ne Kalibala Martin bye yabuulira Pato era Kalibala Martin statement gye yagamba Pato Lumbuye bw'ali baavuddeyo batavuddeyo nga lwaki tavaayo Adamaniddaku jangu otubuulire ani yakuwa information eyo kyetwagala bwe kubanga ffe people power NUP ebintu byaffe tubikola mu kitangaala bwe tolowooza nti ojja kuddeeyo otume Muhammad Nsereko naye gwe weebuuze bw'obanga kituufu owagira Kyagulanyi Robert Ssentamu Muhammad Nsereko n'avaayo kagege buli lunaku ng'avuma Kyagulanyi Ssentamu musajja gwe n'omuwaana olumala okukola live ng'akuwaana Muhammad Nsereko si mufere teyafera abantu wano n'akalulu n'akafera gwe okwatagana naye era naye gy'emirimu gye kwetega abakazi kugamba Adamaniddaku bw'otunuulira emikwano president gy'alina okubeera gye kirasi zo n'otunuulira omuntu
ali awo ajeregerera akola buli kimu fe mujja tujerega mbu tetulina faani mu nju nenga fe abagenda okukyusa Uganda kubanga ffe tetwatunda ntegeera yaffe na busente kubanga ffe tetwetega bakyala ffe tebatuwasa era ojja kulaba buli lunaku bambi olw'okuba oyagala omukyala oli akulemereko ng'olina okumuwaana buli lunaku bambi akulengere bambi obo neekumaanyi g'olina n'ebizito by'ositudde lwaki togenda n'olima ekifo ky'okuwaayo bannammwe bantu mmwe muli babi your betrayers tetwabategeererawo essaawa zino gwe andamaaniddako nkugamba ebigambo bino obwana mu 7 najja nenjogera wano ng'otaddeyo statement erumba nuupu lwaki wagijjayo nuupu biki ebyo byonna lwantegeera ntono gwojja kulooza otegeera nnyo okusinga abalala kino kye tuliko kirina abaana abafudde bangi nga bali mu makomera kirina abaana abafudde bangi nga basibiddwa kirina abaana bangi abakyali mu makomera abaviiriddwako bazadde baabwe naggwe bw'otuula wansi musajja gwe ogamba oli mu struggle yagenda ku boati kuluzi kuwaayo banno struggle yagenda kwetega bakazi tetwagala mulundi nagumu gundi byabadde ayogera lumbuye obadde osobola obyogera wali obyogeddeko ku live n'ogamba mu 7 nti kino okujjako balaga kakati ndi wano ngende eno bannanga abazungu baabano maama ekyo kyekyalo bakatongole tubeera mu bifo ebyebbeeyi ne tutambula wano ne tetusobola gundi ndi wano kakati mwabali eyo mujja kudda bwemu ekyo kyekyalo ebbanga ly'omaze ng'oli mu bufere wefe South Africa n'ogenda e Amsterdam omukyalo omuzungu n'akulekawo lwamaalo naye emyaka gikutuddemu abaana bo bwe bakutunuulira by'oli mu kukola tebina gye bitwala Uganda mwe bantu mmwe lwaki muli bwe mutyo twagala mute Fred Kajubirumbuye wali otaddewo letter post ng'otewo letter post ng'obanja Fred Kajubirumbuye okujjako okugamba nemwe yafudde ebyo mubireke n'olowoobuza omusajja oyo yakola live naga Lumbuye yaani sebo ogenda kumutegeera lwaleero nammwe abakyala oyo musajja be yeetega muli ba first suspects era bwe muba bagezi nga Katonda yabawa amagezi nga temwagaleka mu zzaaliro ke kaseera munoonya abantu abategerekeka be mutambula nabo negwe n'owulira omuntu bamwogerako kino yeetega bakazi naawe n'owuzuuma bino bye tuliko si byakusaaga si katemba nze saagala busente bwammwe mbabuulira twagala Fred Kajubirumbuye mwe bamasuga mami namwe baddadi mami bya naleero Lumbuye mu mutuwe mugende mulye ssente zammwe mugende mugundi zammwe muve mu bintu by'okuzanyira ku bulamu bwa bannayuganda muve mu kuzanyira ku nsonga ezo eziyamba bannayuganda esanye seta president wange naye waliwo omubaka aliveeyo ggulu bali mu mission nga bakimanyi egenda okusanya obulamu bwa Bobi Wine weeyo ggulu netulina ngamba ye outcomes nga mission yonna eyaluwa omubaka oyo yali amanyi buli kimu era ng'akimanyi nti Bobi Wine olutuuka eri bajja namutta ku ssaawa bweziti naye Katonda yasimatula Bobi Wine kubanga Katonda yasindika Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe abateekateeka okusaanyaawo obulamu bwa Fred Kajubirumbuye mugenda kakasa Katonda ye yamusindika temugenda kutwala Fred Kajubirumbuye nze oba munzita oba muleeta biki ngenda kwogera amazima bino nze mbyogedde nze Katongole Julius Mumira Nsanafu muyijja kulooza tetutegeera mukola statement fe twasoma logiki temulooza nti twajja okusaba obukulembeze bw'eggwanga nga tuli awo bwe tutyo fene tugenda mu jimu kusitula bizita ebyo byammwe omukyala ajja omulage teeka eno ebbeere olumala omwetege no we are not such a kind of people are you getting what we are saying andamaniddaku okuze wetegekere abakyala b'okuwula sente oziteekawa ogenda kudda e Uganda nga tolina kyoyina era ng'osabiriza busabiriza kyova olaba mbwera zaliwo abantu bentunuulya neŋŋamba bano Katonda oba yayeerabira bawa amagezi mbagamba twagala Fred Lumbuye muyina okuwaayo Fred Lumbuye mu bannayuganda mugenda kumusesema mwagala temwagala era mbagamba ebigambo bino mujja kuta Fred Kajubirumbuye
ekinugu kigenda bakwata mulaba ensi tesirise mutukubira amasimu tusirike naye musaaga oyo mumaze ngenze kumulala eno bagita mu Miransanafu of Uganda damanidako jakakasa eyo mission wakola nfu Bradi wakola nfu mama wakola nfu nawe obusimu buno butawanya simu butawanya kasimu kaganye yoka information eri kuno eyadamanidako dawe kazikira netaga isimu endala kakati ulirisa message endala ino banda Uganda bali mu chapter eye Kenya nga muli ba NUP walwa musajja gwe bayita Loyi Mugisha oba yeita Simon Asimwe omusajja oyo mumwegendereze baganda bange oyo omusajja oyo agenda mu group sezenjawulo e Kenya ayagala basanyawo yomukuba kidnappers bebasindika eyo bamuyita Loyi Mugisha omusajja ono ulirisa message eno stay warned and be vigilant comrades in the struggle. Here is a man who disguises himself in Kenya as Loyi Mugisha and pretends to be in the struggle. He is contacting various leaders in the diaspora as Simon Asimwe. He says that he is a part of the NUP coordination team in Kenya, trying to trap them into the junta's hand. Kindly avoid him. The Kenyan chapter has never worked with him, and we disassociate ourselves from whatever he trying conning you into. He uses the following contacts: +256 77 21 66 614. Another one is +254 79 122 2484. Omusajja mumwegendereze ekyo nga nkimaze. Bakadde bange abali eyo njagala bategeeza yonna gye muli. Mwami Museveni ne gavumenti ye Kijambiya twagala okugitegeeza. Bannayuganda bali mu kuttibwa. Esettala Masaka Senya ekire kyakeseza eggulo bakijambiya batemye abantu bana. Ekabonera bw'oba ogenda ku Mutukula Road ekire kyakesa ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde batema abantu 8. Tuvudde awo Masaka kuleta Masaka essaawa zino ebibaluwa bw'oba tolina ssente byasuulibwa, abantu ne battibwa, abantu ne bakolebwa buli kimu. Mwami Museveni ne gavumenti yo njagala okutegeeza nze mu Miransanafu bannayuganda tebakulondangako. Twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu, wawulidde akasajja nga bamuyise nga pulezidenti omulonde mu ggwanga lya Zambia ekirema ng'alayira gwe wennyini n'otaswala n'emyaka gyo nekwewuunya olemesa otya pulezidenti gw'omanyi nti yewa abantu bannayuganda gwe balonda ogenda. Gavumenti ya Mwami Museveni mukoze buli kimu, naye bannayuganda essaawa zino abali mu kuttibwa, abali mu kuttibwa bijambiya nga bye babatema, mumuwoza mutwala security eriruddawa nga abantu baffe bafa. Security eriruddawa nga bannayuganda mu byalo batambulira ku bunkeeke. Ono kamutereeze mbalago mayi kansoke mulage bambi kansoke mulage ajja kakasa. Bannayuganda abali eyo njagala bategeeza mwenna tulina okwebereramu mu kaseera kano. Mwami Museveni ne gavumenti ye bakoze buli kimu okulaba nti batunafuya, era amaanyi ge muyina bwe mugategeera okulaba nga mukyusa embeera eriwo. Oyinza okulowooza oli mu kibuga naye maama wo kitaawo wamuleka mu kyalo, awo ojja kusanga abasajja ba Kijambiya bamutemye. Amini Obote bwe baali bagenda bino byonna byaliwo. Zino sigino zikulaga
nti eggwanga Uganda terina security. Abantu bebasse, abaana abato, abakyala ab'embuto bakijambiya ne babakuba. Ekyo kikulaga Uganda nti essaawa zino egaanye. Bannayuganda okuvaayo okusitula eddoboozi ne balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu, tolooza baali mu katemba, baali bakitegeeza. Era Mwami Museveni yafuna obukyayi ku Bannayuganda. Era bye twagala obategeeza nti Mwami Museveni ne gavumenti ye this time around akazito bakawulira. Kubanga baali balowooza nti akalulu bwe kanaggwa ne tusiba ba Edi Mutwe, ne tusiba ba Nubian Lee, ne tusiba ba Bobby Yanga, ba Sky Soldier, kijja kuba kiwedde. Bobi Wine teyatuula era ne kati tetatudde n'asinkana abakulembeze ab'enjawulo. That's the reason why mu mukago gwabwe gwe baakola ogulimu President Kirema Akahinde eyawangudde wa Zambia, omukago ogulimu omusajja Nelson Chamisa, omusajja Julius Malema, Raila Odinga n'abalala. Yalabye nti waliwo generation egenda okufuna obukulembeze bw'eggwanga ate nga ge mazima. Bwe Munnayuganda alyeyo okugamba weewale diversions, weewale abantu abatali ku mulamwa. Mu kino gw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu tolina musango gwe wakola. Bobi Wine amanyi obuzibu bw'oyitamu. Essaawa zino Kyagulanyi temulowooza nti atudde, nedda. Ali mu kusisinkana ba stakeholders, ali mu kwevaluatinga wa obuzibu bwe bwava. Mujjukire nti akaseera kaali katini nnyo. Mujjukire nti coronavirus Mwami Museveni yaleeta eryanyi okulaba ng'asiiza Kyagulanyi okuba campaign. Bobi Wine n'asula mu mmotoka, otulo ne tumukwata, abasajja ne bamusongamu emmundu, amasasi ng'ageepena bwepenyi, obutwa ne bubeera ng'obutwa, naye n'atambuza eyo mission. Baganda bange yonna gye muli mbagamba waliwo Bobi Wine by'atagenda bagamba, waliwo by'atagenda babuulira mission. Tuve mu bintu bino by'abalwasa simanya biki, ebyo tebina gye bituyamba. Ne weebuuza amawulire g'e Uganda mutandika ti muti how can you start discussing about somebody's penis? That is yensi gye tulimu n'osanga bi-TV NBS gwe mulamu ogulimu bigenda kuyambirawo omuntu omulala. Era yensi weetuuse ng'olw'okubona alina bwe kati ono alina katini. Bannayuganda kye beetaaga ezo TVs NBS ne zirema okukuba abaana abafiire Saudi Arabia, abaana contracts zaabwe zaggwako ne balema okukuba emboozi bwe zityo ne baleeta somebody's penis. Ugandans bino bye tuli mu bagamba bye biri e Uganda. N'osanga amawulire ge Uganda ne galeeta serebu ali awo mu just amansa ssente, naye nga Bannayuganda bazaalira ku seminti, ng'abakyala bazaalira ku makubo, ambulance teziriiwo. Gwe Munnayuganda mpuliriza essaawa zino okugamba eno Uganda ogirinako omugabo. Osobola okuva mu kifo ekimu n'ofuuka omulala. Singa abakulembeze bakuwa obudde ne bakukolera by'olina okukola, tebageza ne bakulimba nti gavumenti musajja munene wa kirevu, nti gavumenti talabika. Yeyo Museveni n'abasajja be balina okuleetera services. Buli lwogenda mu ddwaliro n'osanga nga tewali ddagala omanya byebyo. Buli lwokwata mu nsawo yo nga temuli ssente. That is how dictators operate. Ekyokubiri, mulaba ebintu ebiriwo mu kaseera kano, mwebuusa lwaki nti ensi Uganda etwalibwa bwetu. Oyinza okulowooza oli contented, wakola obusente, wagula obutaka. Ebyo bye tubagamba mugenda kubonaabona bwe muteerwanako ne muyimirira ku nsonga ezenkulu. Olaba companies ez'enjawulo zi Shoprite zaggalawo Lumbuye yajja n'abibagamba ne mulowooza byakusaaga. Shoprite yaggaddewo yagenze, Nakumatt yagenda. Ebyo kasito ka Kyagulanyi kubanga Nakumatt ne Shoprite essaawa zino Museveni ne gavumenti ye amazima ssente teziriiwo. Bobi Wine waliwo amakubo ne NUP ge baayimiriza nga mmwe abataddemu amaanyi naddala abali ku Twitter, abali ku gundi ez'enjawulo. Kubanga Uganda ng'ensi essaawa zino olaba Mwami Museveni asituka n'alaba nti okuleeta aba Afghanistan agenda kufuna akasente atambuze eggwanga. Naawe kye tukugamba
essaawa zino tulina okulaba nga tulwanirira ensi Uganda. Ensi Uganda yaffe. Ensi Uganda tubagamba tulina okukyusa embeera yonna. Baganda baffe baadamaaniddaku. Tulina okubazza mu mbeera bategere adamaaniddaku eri gye twafa. Otegere nti adamaaniddaku mu kino tulina kye tugoba. Sinalaba IGP nga mutiitiizi ngono. Obadde tokimanyi nti nze ndi CDF. Kati waba IGP ngenda kukukyusa.